Obadde okimanyi nti tosobola kudduka bizibu, tosobola kudduka mbeera mbi ne w'obeera nga oyina Katonda? Buli muntu yenna ayinako w'atuuse. Singa teyali mbeera eyo kumunyiga be tulaba abali obulungi, tebaalituusa awo we bali. Naye buli embeera embi w'ejja, buli ebizibu we bijja, buli obwavu obukulumamu, buli okusomoza kwonna okujja gy'oli, obaako amagezi g'ofuna singa oba otudde n'ofumiitiriza, singa oba otudde n'okiwa obudde n'onoonya what next. Buli w'obeerako mu mbeera n'oyagala onoonye omuntu akuyamba n'otamufuna, otandika okunoonya amagezi agakuyamba okubeera obulungi n'omanya nti nno tewali yenna ayinza kunnyamba, nnyina noonya magezi embeera eno ngivuddemu ntya. Naawe olyoke ofuukire abalala solution. Ne Yesu Kristo leero gwe twogerako tiyazuukira, yeetikka omusaalaba. Oyo naye gw'olaba okutuuka wali okulaba nga ffe tulokolebwa, nga ggwe olokolebwa, ng'osonyiibwa ebibi byo, naye ssebo yawaayo omutango, naye yayita mu bizibu. Oyo gw'olaba bamutikka engule ey'amaggwa, naye nga byonna biyitamu lwaki? Ku lwaffe. Baamwambula ku lwaffe, baamukuba emiggo ku lwaffe, naye okutuuka okulaba nga ffe tununulibwa, nga tufuna obulamu obutaggwaawo. Kubanga Bayibuli egamba mu Yokaana 14:6 nti Yesu ly'ekkubo, Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Buli amukkiriza afuna obulamu. Kitegeereza obulamu yabukolerera. Naawe by'oyagala okutuukako olina obbikolerera. Teri bintu by'ogenda kusanga ng'ogenda bisangawo busanze ekyapaana. N'obeera oyagala okufuna omwana, era olina otambula mu sitepu z'olina ofuniramu okufuna omwana. Kitegeeza todduka mbeera. Just yiyo embeera eyo ogenda giyitamu nti ate ng'onywedde mu kkubo lya Katonda. Abawanguzi bonna abali mu Bayibuli bayinako bye baayitamu. Ba Yusufu, ba Ibulayimu be twegomba, yamufuula eggwanga eddene. Omanyi bye yayitamu ofuuka eggwanga eddene? Saala okuzaala omwana ayogerwako ensi yonna, Isaaka, omanyi bye yayitamu? Esita bye yayitamu.